Yesinkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza we bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update CV. Amawulire agavudde mu South Sudan gennyamiza era galesse tegalesse General Muhoozi Kainerugaba kyekimu olw'ensonga nti nno amawulire gavuddeyo galaga nti nno geeganye ebigambibwa General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence wa Uganda, Chief of Defence Force wa Uganda nti ya deployinga amagye ga UPDF mu ggwanga erya South Sudan. South Sudan evuddeyo n'ebyegaana n'ebyesambajja negamba temutusibaako matugambuzi kutuliisa ngo kuno musanze tulaba. South Sudan evuddeyo n'ebyegaana. Kakati nno South Sudan okuvaayo okubyegaana kiddiridde ebadde bitambulira ku social media ne post ezakolebwa General Muhoozi Kainerugaba ng'alaga nti ye n'akatambi ke yateekako ng'alaga nti ya deployinga amagye ga UPDF mu kibuga Juba era n'ensonga n'aziwa n'agamba ekitwaziza amagye ago kugenda kuyambako President Salva Kiir kyako ne Mike Machar okusobola okulaba nga batabaganya ku lutalo olugenda mu maaso mu South Sudan. Kakati nno amawulire agavaayo mu South Sudan galaga nti nno nti bo ebyokudeployinga amagye ga Uganda mu ggwanga lyabwe mu kibuga Juba babyeganye. Okusinziira ku Information Minister okuva eri mu ggwanga erya South Sudan, Michael Makuwai avuddeyo n'abyegaana n'agamba nti nno ffe tetubimanyiiko ebya Uganda okudeployinga amagye gaayo mu ggwanga lyaffe. Si yekka wabula ne General Ruwai Koahong, spokesperson wa South Africa spokesperson wa amagye gano aga South Sudan People's Defence Force era naye abyeganye. Agambye nti nno ebyamagye ga Uganda oga deployinga mu ggwanga erya South Africa tetubimanyiiko era mulekerawo kutambulira ku ŋŋambo ezigenda ku social media. Jjukira nti nemabegakaawo twalabako Minister of Defence omwami Abof yavaayo n'agamba nti nno naye ebyokudeployinga amagye ga UPDF mu ggwanga erya South Sudan tabimanyiiko olw'ensonga nti nno tebamuinfominga ku deployment eyo. Wazira baava ne bamwataakinga ab'ekitongole ekya UPDF magye gava ne gamwataakinga nti yo mulimu gwe kuboogerera mu parliament so si kumanya ko operations zigenda mu maaso nazikolebwa eri mu UPDF. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza wabula nfuna nyingi twalaba ku social media nga General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force avaayo nga weyewaana nga we yadeployinze amagye okugenda okukuumako muganda waabwe President we South Sudan saako n'okuteeka obukuumi ku kibuga Juba. Kati amawulire agavaayo galaga butereevu nti nno nti South Sudan evuddeyo n'ebyegaana egamba Uganda tedeployingangako magye gaayo era afuddeyo ne bagamba tetufunangako ku foreign deployments okuva mu mawanga ag'ebweru era mulekera okutambulira ku ŋŋombo za social media. Kyokka wano nga amagye ga UPDF gadde gakyogera luunyi nti gadeployinga amagye mu ggwanga erya South Sudan. Kati ate Minister Abofi agamba ye avaayo n'agamba nze sibimanyiiko ebyokudeployinga amagye mu ggwanga eryo era tebalina kye baŋŋamba naye okusinziira ku article preventing oba ekwasaganya UPDF Act mu Parliament eragira nti no Minister aba alina okuba nga amanyiiko okusobola okulaba nga approvinga amagye ago okudeployingibwa mu ggwanga lyonna eddala eritali ggwanga lya Uganda. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza oli ku UG Update CV kosinza obanga otuwuliriza era webale kwekumira ku mayingo nabula gwe atannakubanga osubscribinga kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'osobola bulungi nnyo otwegattako mukwano gwange. Mwabali mu diaspora malamusizzaako nnyo mwebale kwekumira ku mayingo gano era nga mukola omulimu gw'amaanyi nnyo baganda bange era mbatumiddeko nnyo mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku mayingo gano.
n'obubaka obwo kambakereko mukwano gyange mwabali yabampuliriza. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Ndwane Kenya, nalekaani menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section, mwe abasharinga, abalikinga, namwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726, nooti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV, ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.